po jako akawuwo. Bwe yali ayogerako eri eggwanga ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde we yaddiriza ku muggalo, omukulembeze w'eggwanga yalagira abatwala ekibuga Kampala okukolagana ne bannannyini bizimbe ko n'abasuubuzi okulaba nga abakolera mu zaakeedi bonna bagoberera amateeka agatangira ensaasaana y'ekirwadde ki COVID-19. Malls, arcades and other business centers have been closed. These can open and must strictly follow these guidelines. Compliance to all SOPs, presence of compliance officers is a must. Kino ne Minisita wa Kampala Ajatimisa Kabanda yakikkaatiriza era n'alabula abasuubuzi obutaggulawo bizimbe okutuusa nga bamaze okukkirizibwa oluvannyuma lw'okutuukiriza ebisaanyizo wabula ng'abamu kino bakinyoomodde era ne bagenda mu maaso n'okuggulawo. We are going to open their case in a phased manner. We are going to talk to them, we are going to teach them, we are going to meet them, to landlords together with, because there are some other issues which you cannot talk about right now. Embeera eno yewaliriza abakungu okuva mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kcca ko n'abakuumaddembe era nga balambudde ebizimbe eby'enjawulo mu Kampala okulaba bwe bakuttemu amateeka gano. Kaweefube ono bamutandikidde ku kizimbe ekya Mukwano Mall nga newankubadde kino kibadde tekinnaggulawo ng'ebirala ebisinga bibadde biteereddwawo. Okusinziira ku mwogezi wa Kcca Daniel Nuwabine wano wasinzidde n'alabula bannannyini bizimbe abanaalagajjalira abapangisa ne bava ku biragiro by'okulwanyisa COVID-19 nti baakuggalwa. Era oli bw'ava ku mulamwa guno nannyini kizimbe nakkiriza abapangisa okuva ku mulamwa nga guno gwe tulage wano ekizimbe tekijja kuba kiggalwawo. Nuwabine era bano abalabudde ku bafere abayinza okukozesa omukisa ogw'okubajjako ensimbi nga beerimbika mu Kcca. Nobody is supposed to pay any of the Kcca officials any money to have an arcade reopened. That is why we have our public health person, we have a physical planner, we have a building inspector, and we have the UPDF. Dr. Okero Dani atwala ebyobulamu Kcca alambuludde ku bimu ku bisaanyizo ekizimbe bye kirina okuba nabyo nga tekinnaggulawo. So management has to make sure that toilet facilities are accessible to all and also making sure that the water is really flowing. Some areas the water in the toilet, other areas Ebimu ku biragiro ebyassiddwa ku bizimbe bino nga tebinnaggulawo kwe kuli ekya Kamerenkesi nga kino Meeya w'amasekati ga Kampala Salimu Uhuru agamba nti kyandiba ekizibu. It's a general thing which I have no problem with it. The only problem general have here is okubeera ne CCTV camera. Ebizimbe byaffe bino ebisinga ne wano we tuli ku Central Division tewali CCTV camera. Ekyokusatu is isolation center or isolation room. So other than that, ebirala byonna biri normal guidelines for preventing COVID-19. Haji Kato Husseini ngono ye ssentebe w'abasuubuzi abakolera mu bizimbe bino agumiza abasuubuzi era n'abasaba okutereeza ebisaanyizo basobola okukomawo bakole. Mbakubiriza mwenna abali mu kibuga abamaze okubeera nti mukeberebwa n'okusaba Kcca nti omuntu amaze okutuukiriza ebisaanyizo bye SOPs Mbalandi Road bakkiriza abantu babe batandika okukola si kututeera mu gurupu buli amaze okubeera nti bamukebera bamuwe certificate. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kijja tuyamba okulaba nti tuyita mu bwangu okulaba nti abantu baffe at least bafuna omukisa okulaba nti badda mu bifo byabwe